Bannayuganda mbalamusizaako bamikwano abali munda mu ggwanga n'abali ebweru w'eggwanga. Njagala kwogera ku bigambo by'Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu byeyogedde ng'ali kawempe. Naye nga sinnaba kubyogerako kansooke njerulire eggwanga ekifaananyi kye tulimu. Eno message bwe kinaaba kigyetaagisiza okugiteeka mu Luzungu nja gissaamu. Naye njagala Bannayuganda mubeerewo nga mukimanyi tugenda mu lutalo. Rio battle tugenda mu lutalo. Tugenda mu revolution. So kakati muzze mulaba abaana ku social media nga bambadde uniform nga bakunga Bannayuganda, tujja kulumba bwe tuti, sente zammwe zamaze okutuukako bwe ziti, mugenda kulaba gundi, kigenda kutambula bwe kiti, tugenda kukola bwe tuti. Kakati nze kambajjukize bamikwano, amagye ge tuyina tegamala kulwana ntalo ze tugendamu, kubanga tuyina entalo ezisoba mu 3 omulundi gumu. Abo abaana abali mu uniform nga kuliko badge ye Canada, Sweden, wonna we bali, agamawanga mwe bali gali mu NATO. Kati bw'olaba bendera ya Amerika wano eyeba NATO yebeerawo, bw'olaba Bungereza eba NATO. Actually Bungereza yo yekwese mu Amerika, eyinza obutajja direct, naye yeba NATO. Kati jjukira nti NATO teyande tukubye singa eba teyina weesinziira. Naye ennaku z'omwezi 24 ogw'omwenda omwaka oguwedde, Kenya yasayininga endagaano bagita High Treaty Overseas, eyo ey'amazzi ag'ensi yonna. Yasayininga endagaano y'ensi yonna nga ekkiriza America okusinziira ku Indian Ocean n'ekuba Uganda. Era yo Kenya omulimu gwayo nabagamba kutinkuula Uganda mpaka nga bafunye entalo. Kati olunaku Kaine Rugaba yagamba nti agenda kuba Kenya bamuwe essaawa 8, ye yali alaba Kenya naye nga ye kitaawe alaba NATO. Kati kitegeeza nti Bannayuganda tugenda kuwagira amagye gaffe okuyingira mu ntalo zino ze tugendamu. Tulina olutalo wakati wa Bobi Wine n'ababe, tulina olutalo wakati wa Kenya ne Uganda, then tulina olutalo wakati wa America ne Uganda. Ajjukira weba America eba NATO, ate NATO egaba mawanga amagatte. Yo Kenya teri mu NATO, naye olw'omukago guli ewa obuyinza aba NATO okukozesa awo amazzi gaabwe ne balumba ne bajja wano. Naye lwaki bino byonna weebiri? Eggwanga lyaffe liyina obugagga bungi. Kati buno obugagga gavumenti ezze butunda. Bwe tugamba gavumenti tetutegeeza Museveni, tutegeeza abantu bonna abatuula ku lukiiko olufuga eggwanga. Ate olukiiko olufuga eggwanga palamenti. Era tewaliyo kintu kye baali batunze nga kya ggwanga nga tekiyise mu palamenti. Because muteekwa okuwembaliranga mmwe ab'eggwanga. Museveni ye just asayiningako busayinizi. Mmwe kye mukkiriza aba palamenti. Kati olutalo luno lwonna nga lugenda mu maaso. Waliwo kye tuyita decisive battles. Entalo ezisalawo. Abaana ba Nuupu bagenda ku making sure nti balumba palamenti kujoocha. Kubanga bwe bajoocha baba bookeza obujulizi Uganda kwe yatundire ettaka lyayo mu Bungereza mu America. Kati ekyo bwe kimala, jjukira palamenti still yawa China obuyinza okusima gold webbusiya. Naye nga ate gold webbusiya China yesinga ofunamu, kubanga yo efunako 85%, 85%. Government ya Uganda efunako 15%. Ndozo olaba omululu oguli mu palamenti. Mbatebe balina ebyuma ebirungi. Nedda Mansa Musa wano emali nga tannaba abayindi nga tebanajja yesimira gold we. Ekitegeera. So kakati njagala nze mbatangaaliza kifaananyi kiri mu ggwanga. Kati oyo gold abachina bwe bavunaanyizibwako. Naye Omumerika naye amwagala era kye kimuleeta. NATO kye kigireeta wano. Amafuta ge Hoima mugalaba gatunula dde Bungereza. Naye Parliament ye yagatunda.
kubanga kino kyo twandikitadde kale kubali abasooka naye gano bagatunze jjo ly'abalamu nga n'ababaka ba parliament aba opposition we bali bakkiriza. So kati kino kitegeeza nti entalo ezireeta wano NATO ne America ntalo za bya busuubuzi bo banoonya gold. Jukira eno bwe tunaaba tulwanagana eggwanga lye bagenda ku making sure nti bali kuumira mu kwekuba emyaka 10. Tewaliyo revolution yali etuuseewo nga tediriddwa reign of terror. Wateekwa okubaawo okuyuwa omusaayi okuddiringana emyaka 10. Ngenda kubawa ekyokulabirako mwabasoma French Revolution mu France. King Louis XVI yali afugira monarchy eya France. Abasajja baakola olutalo mu 1789 naye betema nebesara mpaka nga wayisewo emyaka 10. Era kyasooka kutwala amusajja gwe bayita Napoleon najja n'awamba obuyinza ekitta abantu ne kikoma. Kati kino kyetegeeza nti singa Muzeeyi Museveni akwata obuyinza n'abuwayanga militant officer ng'ali visioned, katugeze ku ranka ya captain kwa mutabani we bino tajja bisobola bino bya buwongo. Mutabani we just yeetaaga naye kubaaka amugaidinga. So kakati kyetegeeza nti awo tuba tusizinze fire because parliament tuba tugishatinga down ne batajjocha ne tusigaza obujulizi. Then ekirala abantu bano bakuru kubanga kati abantu buli lwe bajje bakoma okwetema kitwala another generation okulwanira ensi yaabwe. So kati bamikwano nze ngenda kwanukula okutandika ne ku Monday ngenda kwanukula Kenya ne USA n'abaana bonna abali mu diaspora. Naye ngenda kusooka kwanukula Bobi Wine ali mu ggwanga lya Uganda. Naye nga sinnaba kumwanukula njagala mmwe bannansi mwesalirewo mugenda wa. Kino mubeerewo nga mukimanyi tugenda mu myaka 10 nga gyakuyuwa musaayi nga bwe kyabadde Libya. Jukira Libya baagikuba akachungwa ke kamu nga naffe ke baagala otukuba. Libya emaze emyaka 10 nga abantu bagenda mu buddu, abantu beesala nga abantu bali Libya ate nga tosobola kuzungirayo because endagaano gye baba baalagaana ne president gwe bataddewo ebeebawo obuyinza ku bintu bya wansi n'abantu abaliko n'ebintu ebiriko then ne space. Kyovola bolwaliro tosobola kuzungira Libya okujjako ng'olina olukusa okuva mu UN. Kadate UN president Antonio Gutierrez omufaransa ono omukyala Winnie Byanyima atuula wano ate oyo munne nnyo kubanga ndoza yakulira UNAIDS. Ebbanga lyamaze n'abo abasajja ebigenda mu maaso abimanyi oyo omukyala wammwe. Olaba abasumba bakkiriza okulya enguzi. Olaba abasumba bakkiriza okukukusa ebiprogrammu bya America wano ne bo bagamba ko bagamba America first. Kati tegeza ffe tugenda kufanga biyenje singa tetwekolamu mulimu. Bannansi mugenda kubeera ku ludda ki? Kubanga mwagale mugane Bobi Wine ateekwa okukola akavuyo. Ateekwa okukola akavuyo lwaki? Mission ya kwokya parliament bateekwa okwokya minutes kwe baatundira ebintu by'eggwanga. Era kino bazze bakikola mu mawanga gonna gye bakola akavuyo. Akavuyo bwe kamala okuggwa abo baba bagenda kukusa surveillance eya Elon Musk bagireete nga beekwasa nti singa eggwanga lyo lyali mu kamera lyali mu ABCD singa bino tebyandibaddewo. Era omulaba Bobi ya promotinga kamera mubateekeko ensi yonna ebalabe bambi ye bamukozesa bukozesa. Okitegeera kati bannansi mugenda kubeera ku ludda ki? Njagala mutunuulire Libya namwe mutunuulire kye tugendamu. Nze kifo ky'okugenda mu revolution abantu ne bayuwa omusaayi afadhali kudita. Bwabanga Museveni tagenda kuwaayo obuyinza mu yanga militant officer katufune kudita. Revolution kudita esinga revolution. Amajje bwe gawamba kyakitegeeza nti ebintu byonna biri safe n'abantu mwebali. Okusinga abantu lwe bayuwa tewaliyo revolution yali etuuseewo nga tewaliwo bantu kufa. Ndabira kubalira n'abafa bawa ne Tanzania wakafa bameka. Jukira ate yo bino America beyagala efune file ya CNN eya ICC. Efune file eyo katika nakavuyo konna akabadde mu Africa mukanenyeza Museveni ne kateeketeke mu America ye yakateekateeka. So kale kyekyo